Good morning SPD nkubuuzaako n'omukyala Jennifer Fulufiga mbabuuzaako asako abalungi abatulaba babeerako ku Sol TV mbabuuzaako SPD wiiki eno ndowooza lwali lunaku nga lwa kuno oba luwedde awo waŋŋambira nti munange twagala mututuuseeko ebigenda mu maaso naddala ku nteekateeka eza Musevenomics ne tugamba nti nga Salt Media of course tubeerawo kubanga tubatuusaako ensonga zino wenjogerera wano we tuli ensambya wano mu kibuga Kampala naye nga tuli ku Mestil Hotel awagenda okubeera enteekateeka zino oba ensisinkano eno ey'abakungu okuva mu gavumenti nga bagenda kuba boogera ku kigambo oba ku nteekateeka eza Musevenomics. Abantu abasinga baagala kumanya Musevenomics mulimu ki naye tugenda kubanga tubannyonnyola biki ebigenda okubeerawo okusinziira ku programu kabe nagirabyeko naye nga sinaba kubanga mbannyonnyola njagala kusooka mbalage ekifaananyi ekiri wano engeri gye bateeseteeseemu. Ekisooka enteekateeka zonna zimaze okubanga ziggwa bw'oba otunulira ekiri wano emabega wange olabako projects za gavumenti ezisinga nga Operation Wealth Creation weeri ngirabyeko kuliko Uganda Development Forum naye okweri Saidi eno oba otunulira olabako ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission nakyo weekiri ate nga ne government programs ennyingi oba ebitongole bingi ebigenda okubeerawo olunaku olwaleero awo manya ezimu ku key points ze bagenda okubanga boogerako y'ensonga ey'ebyenkulaakulanya oba okulaba nti ekonome yaffe nga bannayuganda egenda kubanga ekulaakulanya etya n'okuba nti waliwo esisinkano egenda okubaawo abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo bagenda kubanga babeerawo asobole okubanga tubabuuza ebibuuzo ebyenjawulo basobole okubanga baanukulamu ebyo kwe kumanya enteekateeka wa programu za gavumenti ezimu ezitanaba kubanga zitambula bulungi byebibuuzo tugenda okubanga tubabuuza biki ebikyaganye bwe mba nkuweerezako ku programu ey'olunaku olwaleero okusinziira ku bakulu abagenda okubaawo General Retired Caleb Akandwana obangi gwe bamanyi nga General Sali Musale y'omu gwe basuubira okubeera omugenyi omukulu ow'olunaku olwaleero agenda okuggulawo enteekateeka eno eya Musevenomics then awo tugenda kubanga tufuna Professor Augustus Nwagaba ye Deputy Governor wa Bank of Uganda atulina Minister wa Finance Honorable Matia Kasaija agenda kubeerawo Professor Ezra Suruma agenda kubeerawo Dr. Fred Muhumuza agenda kubeerawo n'abalala bangi Dr. Patrick Birungi okuva mu education bangi nnyo abagenda okubeerawo nga boogerako eri abakungu abagenda okubeerawo ebimu ku bibuuzo bitugenda okubanga tubabuuza naddala nga ffe ab'amawulire n'abantu ababulijjo kwe kutunulira sectors ezimu eza gavumenti ebikyaganye tusobola okukola tutya okulaba nga bikolebwa kiki ekivuddeko obuzibu okulaba nti enteekateeka ezimu eza gavumenti teziriiwo ndabyeko ne parish development model oba oliawo byebibuuzo tugenda okubanga tubabuuza waliwo areas ezimu ng'abantu bakyagenda maaso n'okubanga bakaaya n'okuba nti sente ezo tebanaba kubanga bazifuna n'okutumbula ebyenkulaakulanya wano mu ggwanga zezimu ku nsonga enkulu ba key points ezigenda okubeera mu nsisinkano eno era kwerinda byo binywevu nnyo okuvira ddala eri wansi paka okutuuka wano ng'olunaku olw'enkya okusinziira ku nteekateeka tusuubira omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagenda okubanga agalawo ensisinkano eno gy'oyinza okuyita Musevenomics bimu ku points zenyinza okugamba nti enkulu ezigenda okubanga zitunuliddwa olunaku olwaleero era nga naffe we tuli ku ground okulaba nti buli kintu kyonna ekitambula tugenda kubanga tukibatuusaako so enteekateeka zo ziwedde abantu batandise okubanga batuuka badelegates okuva mu bitundu ebyenjawulo asaako n'abakungu abalala okuva mu gavumenti yeeyo Musevenomics points ezo naffe tugenda kubanga tuzitunulira bulungi nnyo sobole okubanga omulabi waffe tosubwa enteekateeka eno oba oliawo tuyakwongera okubisengejja bulungi nnyo ne mu mawulire gaffe Omunyo live n'Omunyo kusatu yeeyo nteekateeka twagadde okubanga tubaweerezaako SPD njagala munzikirize nsobole okubanga nkomawo mu studio mugende mu maaso n'okuweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.